Abamuwa ssente be baliko ekisyamu ogwo basalidde kubanga socialite kije bali balabyeko banakikuumya emyaka 10 nga waali socialite kitenze ndowooza kirina n'okukyuka ndowooza mu luzungu kitegeeza budde butono ne kivaawo nze nda buli socialite abeerawo akadde katono n'agenda kati ate gwe omwesiga otya n'omukwasa ne ssente zo ekyo nze ngamba nti abantu batandika okwetegeeza ne gavumenti okumanya abantu abo kubanga bakadama bafuuka kitundu kimu ku ebyenfuna by'eggwanga lino bafune obukuumi wa ssente zaabwe obutabbibwa nga bagenda singa byoyogera tebyesettaza okwogera n'abantu sikiraba mbuzi olw'okuba nti oli mukubi wano tekitegeeza nti tosobola kuteesa temusobola kukolawo purogulaamu yammwe gye musisinkaniako n'abawagizi bammwe kyensuubiramu ekirimu ensobi kwogera birumira kwogera bigambo byabuwemu oluusi ekirongo ekyo abaana basinga balina amasimu abazadde bawugulira abaana amasimu abaana basomerako kati mu kisenge tomanya kyakola gyalolooza asoma ng'ali ku live y'omuntu ng'ate eriko bintu ebyo ate nga bw'otunulya muto wange Gravity muto wange Lili Puzzle Brunuke kyakulabirako eri abaana abajja bato bangi ne artist nga babeegomba kati kyala bayogera alowooza kyekituufu yensonga ki walabanga abantu batandise okwambala empale ezirebera gwali mulembe gw'abakenzi abo abaana bonna bakolaki bazambala nga mu kusooka teyatandikira ku mulamu ogwo wanajjako ba Misa Kisemakula ba Medema bani bamayinja nga teri ku mulamu ogwo naye era ina abantu nze nsuubira mu kulaba kwange ayina ekirowoozo ekirungi yandigitambuliza we yatandikira n'atagikyamiza mu maaso oli n'abogerera ku mpewo n'agamba gundi namwagala ne gundi sisuubira nti kituufu omuntu okwogera abantu be wali obeddeko nabo ndabanga ekitajja muntegeera oyo kyo kibasanyusa we binaddako bajja kwogera n'ebyama by'abakyala baabwe bakomplainize nnyo nti TV ne radios tezikuba ndongo yaabwe luli ate nga wewaawo essaawa eno bonna ani afunidde erinnya ku social media nze nsuubira social media basanze bagalina bagafuna bati kubanga TikTok biki byonna bizze balina amanya ate amanya bagafuna bati Lili Puzzle in particular yagamba nti radio ne TV ezimu radio kine TV ebitakula ngendo ogule motoka simanyi yo radio yaliwo etakuba luyimbo kitegeeze kirungi bakikuba bwoba olese ekirali kirungi basobola otakikuba n'otakibamenyeza kyensuubira nti Lili Puzzle gwe ndala byayomba ye yabadde omukambwe ennyo ku ddoboozi lya Brunoke abakyali basirifu ne Gravity oyo bamulabanga omusajja omuyayeyaye ennyo naye abuulirirwa kati kyeŋŋamba muganda wange Lili Puzzle abaganda balina engero bbiri bagamba n'atabuulirirwa yasaabala bwa bbumba ne bagamba n'amwatulira abulwa amwagala ebintu ebyo abiteeke mu bwongo bwe si buli nsonga nti gye bakubuulyako ogenda ng'oyo omuvuma buli akubuulyako ng'omuvuma bw'onoobulwako mu nsi ffenna buli muntu alina amugambako bw'onoobulwako mu nsi nga abantu bakugambako osobola okusibira ete watali walungi kati nalabyeko ng'alumbye ekwefu nnyo n'amugerenga buli kintu naye muto wange nno si buli muntu kyalina nti akiteeka mu mawulire lw'olimanya kwefu byalina ojja kunyiiga ojja kwewonya webuuza ensi ekola etya ssente n'ezifuna